Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Mu mukwezesa bulijjo wano nga maze okubeera nga nzizaako ekiyinja kyange, neewuunya lwaki CBS management yaayo ekkiriza abantu nga Bwanika okubeera nga boogera ebigambo nze bye nnaali badde mpita kaŋŋambe eby'ekisiru, kubanga basirisi busirisi era ne bamuwa platform okubeera ng'ayogera naddala okuyingiza Kabaka mu kye naaliyise fake politics, era nga bano bakimanyi bulungi nnyo nti Bwanika endowooza ye alowooza nti asobola okukozesa Kabaka, asobola okukozesa erinnya lya Kabaka okusobola okulwanyisa Kyagulanyi. Tulabye bannabyabufuzi bangi nga bagobwa ku CBS nti Robert Kyagulanyi Ssentamu waali awo takkirizibwa oba tasobola kubeera ng'aweebwa omukisa okugenda ku CBS abeeko by'ayisaawo, era y'ensonga lwaki ne Mayiga nga Katikkiro yalina okubeera nga ayogera ku nsonga eyo nti waliwo simanya management ate ye tabiriimu nga ye bwe bityo. Naye tulabye bannamboozi n'abalala bonna nga bagobwa ku CBS radio. Naye lwaki Bwanika aweebwa omukisa ng'ate Bwanika bwajja akuba butereevu Nuupu ne Bobi Wine? Wano nno muganda wange lunaku lumu nakugamba nti oluwonko newakubadde nga temwagala kubeera nga mukikkiriza, njagala okubuulira nti waliwo kye bayita okulwanira amasannyalaze. Kangayite masannyalaze, amasannyalaze galeeta obuzibu. Waliwo kye bayita okulwanira amasannyalaze, era amasannyalaze galuma abantu bangi nnyo, nti balaba amasannyalaze galinga agashifutinga ne gava eno ne gadda eno, ate nga waliwo okubaako we basuubira okuba bwe gabeera nti ono yalina okubeera nga alagira. Bobi Wine bamulabanga eyataapinga ku masannyalaze ago, ate nga waya gye yakozesa erina resistance y'amaanyi, oba oli awo yayonka mangi nnyo, bali ne basigala nga gaaka begazikira, kye bayita okubeera nga gazemeera. Kakati ku nsonga eno Bwanika engeri gyakyazibwa ku CBS, ate nga talinaawo mboozi ndala yonna, buli lwajja ajjira ku mulamu ogwo gwakkuba Bobi Wine na Nuupu. Bwanika atugamba nti Kabaka amaze okubeera nga ayendoosinga, tugamba amaze okubeera nga awanda ku mpuuga eddusu, oba ateeka omukono gwe ku mpuuga 226. Bwanika bw'atyo bwe yategeezezza. Munnange, era nga nawe weebuuza nti ebigendererwa bya bino oba okuwa Bwanika omukisa guno okubeera nga ayogera bino kigendererwa ki? Teweerabira gwe wenna alina ebirwadde muganda wange, omusawo gy'ali era abantu obujulizi babuwa. Mu mboozi yange emu awo nakuzanyiddeyo ku ddoboozi ly'omuntu n'amaloboozi amala mangi lwakuba nti nina ate kugategeka, nzijukira nno ntuuse wano ate nenga singa mbadde ndina naalitisaddeyo. Naye nga abantu munnange omusawo abakoledde kyekirungi
kyekirungi omuntu okuwona werwaniko wona ebirwadde muleke kubeera eyo kubagamba nti endwadde tewona ebyo kati genda omutwale mu kyalo omulwadde mpola mpola agiramira pain killers nedda muganda wange omusawo bwali asobola okubeera nga akuyamba n'abasawo abalala gye bali naye kakati nze binaye sinagenyeza bazuulamu kuba beekweka abo be bamanyi nti bali talented naye bwe jangu wano ku Uganda at large ennamba zaffe sembyayo mu 15 endala 73 ate gwe ayagala ekifo ekyokusulamu ennaku embale naye nga kizimbiddwa ku mulembe Hillside View Apartments we ziri wali ku kyalo ekiyitibwa Jjanyi ku luguudo oludda Entebbe bw'otuuke Kajjansi oba Ekitende awo oba omaze okubeera nga munnange otuuse era okyamako bukyami awo Hillside View Apartments we ziri nti gwe munnange ayagala okubeerako n'akaseera ak'essanyu ne famire yo oyinza okuba muyizi mu byamaka wayokaana n'omukyala naye ng'abaana we yali yagadde okubeerako nabo mu kifo ekimu ekisirifu ekirungi nga mulinga abali ewaka mu enfumbira awo oba maidi basobola okujja naye nga mulina entegeragana n'omukyala naye nga tasobola ate kubeera ng'ogenda eri omukyala ate mu nnyumba takwetaagayo maze n'okuba ng'odduka wayase ng'ogamba omukazi ayinza okutuuka eyo munnange nanneefunza kakati eno Hillside View Apartments nti bakuwadde omukisa osobola okubeera ng'opangisaawo ennaku embale mulimu ebisenge ebisukka mu kimu era n'obeera n'abantu baabo naawe kenyini nyini kubanga wifi weeri na buli kimu weekiri security bakeyateekers weebali Hillside View Apartments ennamba zibeerako awo ku mboozi zange zonna zenkola wano oba n'okunkubirako nga Uganda at large netusobola okubeera nga munnange tutuuka ku nsonga eyo naye munnange omubaka ono Abedi Bwanika amannya ago yagatta naye waliwo omuntu nga erinnya yalitta nga jjo kwegamba yalitta ng'abantu bazina okugaana otandika okubeera nga balituuma abantu kati munnange omusajja ono wakimanya kabonera oba bakiikirira mu palamenti bawulira batya Bwanika ekisinga okusaza ku Bwanika ono yeesimbawo ko ne ku bwa pulezidenti alina n'ekibiina ky'ebyobufuzi naye ebimuvaamu bwe bagamba nti dokita oyinza okugamba nti tuve ku busawo kirabika ndowooza oba musawo wa kinnansi ayinza okuba nga Bwanika yasoma ki bannange oba yasoma kuwoza gundi utensils nga bamaze okubeera nga bazikozesa waliwo abasawo abaafumbanga empiso amala ogikubisa ono n'agifumba n'agikubisa omulala be Bwanika bano kakati Bwanika agamba nti kabaka owa Buganda amaze okubeera nga aendoosinga tugenda kukozesa ekigambo endoosi naye nga kitegeeza okuwanda eddusu ku Mathias Mpuuga okubeera flaga bearer okwata omumuli flaga bearer eri Buganda Regions Service Delivery nti kabaka amaze okubeera nga akwasa Mpuuga omulimu ogw'okubeera nti nno yagenda okukuliramu obuweereza mu region eno eya Buganda era nga kino akikwasaganya n'okulonda okugenda okubaawo 2026 nti byonna kabaka bimukwasizza Bwanika bw'atyo bw'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu mbu balemereddwa okubeera nga bakulemberamu oba balaga obukulembeze obutuufu naddala bwe kijja ku nkulaakulana ya Buganda ne service delivery era agamba nti kino kiva ku kubeera nti Bobi Wine tasobola Bobi Wine nga ye tasobola talinaawo gezi ku ekyo Bwanika bw'atutegeeza naye agambye nti kabaka
kino akijjawo okugamba nti Kabaka kakati nga bwe gati bino byabadde ku CBS radio era nga media Nsereko yabadde moderator Mannange Bwanika ng'era mubaka wa Nuupu ku kadi kwe yajjira ng'omuntu ayinza okugaba Nnange waliwo okwesembereza ejjembe. Kati Bwanika ono agamba nti abantu bokka abali mu coalition oba mu kabondo oba bakkiririza mu mpuuga be basobola okubeera nga bategeera ebyetaago bya Buganda kati ku nsonga ng'eza federal system of governance n'ensonga z'emmwanyi ez'okulima emmwanyi wano mu region nti abantu abali mu kabondo ka mpuuga oba bakkiririza mu mpuuga bokka be basobola okubeera nga bazitegeera nti opposition singa yali ekyakulemberwa mpuuga nti Buganda teyandiviiriddemu awo mu coffee debate nti Kabaka wa Buganda mbu ayagala nnyo okulaba uliriza bulungi nti Kabaka wa Buganda ayagala nnyo okulaba abantu abavuganya Museveni nga bakulemberwa bulungi mu Bwakabaka bwa Buganda nti Kabaka gye buvuddeko yakiraga mu lujjudde wano e Namboole bwe yawubira ku mpuuga ku mipiira egy'amasaza mu finals z'amasaza wali e Namboole era nga Buddu mpuuga gyasibuka be baatwala ekikopo nga bamaze okubeera nga bakuba Kyaggwe nti Kabaka abantu bamusanyukira nnyo e Namboole era jjukira nti Nuupu Bobi Wine yali gyali n'empuuga yali gyali bonna baali bwe bali kakati Bwanika agamba nti Kabaka nga amaze okubeera nga alambula zi ttiimu zombi olwo atambula okwetolola ekisaawe abantu bamukubira emizira era agamba nti ng'oggyeko ba Fred Bumbye bye boogera ye akiraba nti Kabaka yatunuulira nnyo era mpuuga bwe yali atudde Kabaka yakigenderera okubeera nti akubawo nnyo jjambo awo akubawo nnyo jjambo era mpuuga ng'atudde mu VVIP section Kabaka yamulabira ddala tinaye Kabaka y'omu era bwe yatuuka Bobi Wine bwe yali atudde mu section yali atudde mu pavilion mbu awo teyateekawo nnyo mulaka teyateekawo nnyo kitegeeza nti okusinziira ku Bwanika mbu Kabaka yali amaze okukakasa nti oyo yempuuga yoyo bwera n'akubawo nnyo jjambo obwongo obw'ekito Abedi Bwanika agamba nti engeri Bobi Wine gye yawewulwamu ku lunaku olwo kaali kabonera akalaga nti Kabaka yali si musanyufu era ng'agamba nti obutali busanyufu bwa Kabaka bwava ku kubeera nti nno enkumi n'enkumi ez'aba foot soldiers mbu baagaana okubeera nga bamuweeza oba nga bamuwa emirembe nga bamuleka okubeera nga awummulako bwe yali e Namibia okusobola okuwona obulungi ng'abasawo bwe baali bamulagidde agamba nti bafuutu soldiers abakyagulanyi bwe batyo bakkira omutimbagano abamu ne batandika okubeera nga beekalakaasa mu nsi ez'enjawulo ekintu munnange ekyalemesa Kabaka okubeera nga awummula nga bwe yali alagiddwa medical team ye olubandika agezaako okuba nti nno
ayawula amaye kati kino njagala mukitegeere. Amaye waliwo bayita ebiteega, ekiteega abamanyi ebiteega muganda wange baga nti omuteego. Kakati Nuupu yereetera omuteego w'ekiteega, ekyo bayitira ekiteega. Era yabuvuddeko Bobi Wine yagamba nti bannanga mulina okutunuulira ennyo abantu be mulonda, tuleme kuddamu kukola nsobi. Kakati munnange okusinziira ku Bwanika yagamba nti kino kyategekeka bulungi nnyo, nti Kabaka kyamunyiiza nnyo, nti ate mu kiseera kye kimu Bobi Wine n'avaayo naye n'awagira abo ababanja Kabaka, n'ateeka Katikkiro ku nninga okubeera ng'atunula mu nsonga eno okulaga Kabaka wa gy'ali n'okubeera ng'amukomyawo okusobola okubeera nga munnange abantu bakkakanya emitima mu Bwakabaka bwa Buganda. Abwedi Bwanika agamba nti okuswazibwaswazibwa okwo okwatuusibwa ku Kabaka kunnyonnyola lwaki Buganda erina okukozesa omukisa gw'akalulu ka 2026 okubonereza Bobi Wine n'omuntu yenna Nuupu gweneereeta okwesimba okuba MP oba kuba kansala. Bwanika kikulaga nti baagala kusaanyaawo Nuupu, nga bw'onoogamba nti eyo Nuupu erina okubeera ng'esaanawo. Kati tuddayo ku kiri nkugambye, bwe kibanga Bwanika ddala bye bigambo bye era nga babimanyi bulungi, kubanga gwe atakolangako ku TV station oba ku radio station nzaavuiva wakati mu kifo ng'ekyo nga temunnaba kukola program, mulina ebintu bimusooka okubeera nga mwogerako. Katugeze singa okyaza omuyimbi kati bano ba presenters abagenda oku interviewinga, kati nga gwe director, kubanga nali nkozeeko nga director, kitegeeza ogenda kumuyita omugambe nti omuyimbi we osooka omubuulire possible questions z'ogenda okubeera ng'omubuuza, mwewala okutuuka ku seeti ate anyiige. Katugeze ogenda kukyaza Spice Dano n'okubanga ogenda kubeera kumuyitiramuko nti ngenda kubuuza ku kino na kino, is it okay? Agambe fine, abe nga akyetegekedde, kuba jagenda okireete nga takyetegekedde. Bwe ng'olowooza otumbula show mumalirize nga ate akunyigidde bunyigizi. Ebiseera ebimu kyetaaga omuntu gw'ogenda okubuuza ebibuuzo ebimu n'obimuyitiramuko ddala singa oba okakasa nti ebibuuzo bigenda kumunyiiza. Kaakati kyengezako kugamba kyeki nti bwe bakyazanga Bwanika babeera bamaze okubeera nga bakoze pulaani biki bye bagenda okubeera nga boogerako. Era etakulimba nti yabuuza bubuuza awo nti Medinsereka abuuza bubuuza Bwanika nga ye bwaddamu mu ngeri bw'etyo. Tebakulya ssente. Kakati munnange kino mu nkola gye kikolebwamu kikulaga bulazi nti waliwo olukwe okusaanyaawo Nuupu ate nga luli mmenga awo. Kisigenda kukiddamu atakiwulidde zayubuzza katambi kano. Kakati agamba nti gurupu ya Mpuuga egenda kukola butaweera era bagenda kuteekawo minimum campaigning program olwo batangaze Buganda region n'okubeera nga basoosowaza ebyo ebyali badde biruma abantu, era nga bagamba nti bagenda kakasa nti buli candidate wa Nuupu alina okubeera nga agenda kukakasa nti nno ali royo eri Kabaka, alina okulaga royalty eri Kabaka wa Buganda, oba si kyekyo aba riskinga okubeera nti abantu bamulaba kyamuli kyagenda okubeera nga babeerako, nti bagenda kakasa nti buli Nuupu gwereeta akakasa nti bannange nze ndi musajja wa Kabaka nnyo, naye nga ani yali yegaanyeeko Kabaka.
okuleka bwandiiko kukiteekawo obuteesi bwatyo nti omuntu okukaabira omuntu we oba okukaabira kabaka we oba okwagala kabaka we tibane kabaka aliwa kubanga sooka weebuuze nti kabaka mu kugenda mu kujjanjabibwa nsuubira okuba nga obwakabaka bwa Buganda buba bukimanyi bulungi nnyo obwetaavu oba abantu omukwano gwe balina eri kabaka kitegeeza nti engeri gy'okikolamu esobola nayo okubeera ey'obulabe ate era still nti ekyo baali badde abantu oba kabaka muli mu mutima gwe yali badde akitegeera nti mubutuufu nina amaanyi olaba just mbulawo obubuzi bwe nti abo ne balanga kabaka waffe aliwa naye njagala okubuulira nti kyenkanankana n'omwana okukaabira maama okuzuuka nga maama we tamulaba maama we yagenze mu katale oba kusuubula bintu oba kugula bintu byakozesa n'azuuka nga talaba maama n'alaga maama aliwa maama awuwa maama n'akomawo ate n'abalula bwoluzi mwana mpi tomanyira tonkaabirako kiba maama yali badde akitegeera butenzi omwana wange anjagala love oba okitegeera omwana gy'alaga eri maama we kati abaganda n'abatali baganda by the way balaga okudimandinga kabaka aliwa nti love gye baalaga siramanyi lwaki ate baginterpretingamu ng'obulabe njagala okubabuulira kyokutolabanga ebintu ebimu Katonda asobola okubireeta nti abantu abamu oyinza okutuuka ekiseera abantu ne babeera nga tebakubuuza teri abuuza oli luddawo oba oliawo kirituukawo kanataawo gyagenda okulaba nti abaganda ate ne kabaka wamwe temumulaba ate ne mutabuuzako na kabaka wamwe gyali ate weewunyira be bantu be bamu abasobola okukola ki kubanga ate era kiruma teri atubuuza teri abuuza kitegeeza nti kabaka kati takyali popular nze bantu bwe mbiraba naye nga njagala okubuulira tewaaliwo musango yadde n'ogumu abaganda okwagala okumanya ebifa ku kabaka waabwe tewaaliwo naye nze nabagamba nti ebyo byonna byonna byemukola bigenda kulabwa ng'akatinko mugenda kumaliriza muli disappointed olaba nti kakati abantu abeekalakasiza mu ngeri y'okudimandinga kabaka ali luddawa ne bagenda ku kirebe ky'e Namibia abo bonna kati baafuuka babalabanga basitaani bakirabanga ekikolwa ekibi ennyo kikolwa kibi nnyo ki kubanga twogera ku masannyalaze kakati ate mulwanira amasannyalaze kati ago ge masannyalaze kabaka gaalina naye kati oyagala kuzikiza amasannyalaze eno Bobi Wine gaalina ate olwedde nga Bobi Wine akutta amasannyalaze ge agatadde kuki ku mukwano gwalina eri kabaka oba kitegeera kitegeeza nti kabaka naye kenyini akimanyi nti alinayo abavubuka enjasa biggu nga Bobi Wine ne Katikkiro yakyogerako lumu n'agamba nti kati abo nga abavubuka nga Bobi Wine yayimbira oluyimba luli nti luno lwa kabaka wange olwo yagamba nti abavubuka nga mu Buganda nga Bobi Wine bamwagadde baali mubakozese okubisobola okubeera nga mubakozesa ng'ekyokulabirako nabo bakolenga ekyokulabirako gye muli yakyogerako dde emabegeko eyo speeches bwe maseerabidde mu speeches za Katikkiro zinali mpuliddeko kati kyebayita okwagala Bobi Wine yagamba nti togenda kukigula era naye yagamba talina kyakikolera si musango gwe okwagalibwa naye amasannyalaze bannange galuma abantu bwanika ayinza okuba wansi n'ayatikamu oyo ali okuba wansi lumu n'ayatikamu naye nga muganda wange amasannyalaze essaawa eno gweokyaliko ga Buganda ago yagamaliriza dda okubeera nga agataapinga ate yagayonka mu bungi already ali tagged fully kati ate alumba ga Uganda yonna gweokyalwanira Buganda nga ne Buganda naye n'ebizibu byayo ebyabalimu okubeera nga mumaliriza already oli kati akusukkulumyeko alumba ga Uganda yonna era amaze okubeera nga akikulagako bikwata bukwasi mpuuga omutwali mu Arua omutwali Busoga omutwaliwa ojjo kakasa nti mu butuufu gano gaava mu masannyalaze kati wati simpitirivu nnyo ojja kakasa nti munnange abantu amasannyalaze gwe goyita amasannyalaze ag'ebigendererwa byo
by'otasobola na kunnyonnyola bulungi nnyo ng'ate era n'ensobi zaakolebwa nnyingi nnyo nga n'abo be mutembeta be mufunamu ssente be baziremesa nti kati bannayuganda ate bo kati siteepu gye baliko yakununula ggwanga lyabwe kusobola kujjawo bwannakyemalira. Ebyo byonna byogerako sima federal biki simanya byonna olwo bisobola okubeera nga bikola kibibeerawo naye nga sisitimu eno ekyaliwo eya John Museveni ng'akyabawo obusente mwogera ebyo temugenda kusobola kununula Buganda era n'ebyo byoyogerako byonna tebijja kusoboka ye ne Kabaka ajja kusigala ng'akyalaajana ati bannange sirina maanyi bannange emikono byonna ffe tubiwulira ebyali bibaddewo okwo lwaki toyogera ku ebyo nti Kabaka atuuka okugira bw'ati bw'ensonga eno bweti ne bweti Bobi Wine yamulemesezza okubaako eddoboozi naye Kabaka tukimanyi bulungi nnyo nti mumuteeka mu politics oba mu cheap politics okusobola okutuukiza ebigendererwa byammwe nga mwerimbisa embumu emabega w'embumu mufaayo nnyo ate Buganda oba Katikkiro ebyo byonna mu kubiwuliriza kwa programu zezo zibeera recorded era bannamawulire babitegeera bw'aba tasobola kuvaayo ku disowninga bintu ng'ebyo oba kukola disclaimer n'agamba nti Kabaka tayendoosinga ngakoono oba takola nk'obwati kiba kitegeeza nti nga bwe nkugambye nti bibeera bipulaning era bitegeke era Bwanika aleetebwa na kigendererwa kusaanyawo Bobi Wine na Nuupu kusaanyawo people power kusaanyawo maanyi g'abantu kitegeeza be balabe ba struggle namba emu